Ekitongole ekivunaanyizibwa ku masanyalaze ekya UMEME kikoze ekikwekweto mu bitundu by'eddanida Kibuga Mbata mu divizoni y'e Walukuba Masese mu disitulikiti y'e Jinja. Wano ekisangidde abatuuze mu bitundu bino nga babba amasanyalaze. Abamasanyalaze bakuddeyo waya mu buli kanyomero nga n'ezibadde mu ttaka tezirekeddwayo era amayumba gonna galekeddwa nga tegalina masanyalaze. Abatuuze mu bitundu bino balumiriza aba UMEME okukolagana nabo mu kubba amasanyalaze ate oluvanyuma ne babeefuulira nga babasalako amasanyalaze. Bayoire mu buki mu nsobi olw'ensonga omukazi oyo mupangisa enumba eyo bw'abanga yagene waya ngene y'omutaka solido oba ngeta solido nsobola agikulayo nzera baneza amasanze era nonyo w'amasanze kibana w'amasanze nani enyini yabajja ne batekako ku bantu amasanyalaze ate benyini abati amasanyalaze nga benyini olw'eggulu bajja muno ne batekako kuki ezako bantu ku masanyalaze. Okusinziira ku mukungu okuva mu UMEME jinja Dickson Abuja yennyamidde olw'ebikolwa eby'okubba amasanyalaze nti bifiiriza abantu bangi obulamu bwabwe ssaako ne UMEME okufiirwa obutitimbe bw'ensimbi obuwerera ddala obuwumbi 2 buli mwezi. Baide ku ofiisi batandika okutereeza amasanyalaze gaibwe bagakolese mu bulungi babe nti bafuna bizibu by'amasanze kubakuba buli lwakyeire babe nti basasula amasanze gaibwe bulungi kubanga babati tibasaswire masanze gaibwe bulungi naife ekitongole twena tukola losses. Okuva ekitongole ekibunyisa amasanyalaze mu byalo ekya Rural Electrification Agency we kyabakana n'eddimu ery'okubunyisa amasanyalaze mu ggwanga lyonna abantu balowooza nti ga bwereere era kye kireetedde UMEME okuleebya abantu mu byalo ku misango gy'okubba amasanyalaze. Grace Natali Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.